Senkulu wa Nssf Richard Byalugaba ategeezezza nti bawaddeyo obuyambi buno okusobola okuddiza ku bantu n'okusitula omutindo gw'embeera zaabwe. It will be an annual event. It took place on the 3rd of April, just in case you've forgotten. You recall that we ran with the aim of raising funds in order to improve sanitation and also to assist in the renovation of some selected Kampala City Council Authority public schools. We had a very good turnout. Over 600 runners turned up to support the noble cause. We raised 60 million shillings. Agamba nti abakozi b'omu kitavvu ky'abakozi bali wamu ne banywanyi baabwe omuli Stanbic Bank ne Kcca Bank n'abalala nga be basaale okusonda ensimbi zino ez'okuyamba amasomero agaddukanyizibwa ekitongole kya Kcca. Next time we are going to be getting even higher. I would like to thank our partners who supported us and made the contributions, obviously. Ate ye nankulu w'ekibuga Jennifer Semakula Musisi agamba nti amasomero galina ebyetaago bingi omuli n'ebyeyambisibwa mu kibiina n'ebweru era nga wano asiimye ne sekisimanyina aba Nssf ne banywanyi baabwe bonna olw'okuwaayo obuyambi okusitula ebyenjigiriza. Mwaka guno basalawo nti bagenda kudduka ssente ze banaasolooza mu misinde egyo bagenda gituwa nga Kcca okuyambako ku masomero gaffe aga UPE. Era ne tukwatagana ne Social Security Fund ne tugenda ne balaba amasomero gano mu mangi ennyo agalina ebyetaago ne balondamu Nakivubo settlement ne St. Ponsiuno Ngondwe ge masomero ge bagenda okuteekamu ssente ezo. Ekitongole kya Nssf kigatta abakozi bonna mu ggwanga nga baterekayo ensimbi zaabwe eziri bayamba mu dda ng'amaanyi gabawedde era nga kiteekerateekera abakozi abali mu bitongole by'obwannannyini. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiziddwa Frida Karami ne Paul Matovu ku WBS Amasonsole.